Basubizemu buto nti Geoffrey Lutaya ne Irene Namatovu nti munnange mwe baayawukana ebyaddala. Nja kubanga ndukuwa era nja kubanga ndikutuusaako, si bigambo byange naye bwino gyali. Ate ye ebya Hajjat zuula Maziga Merere era ng'essaawa eno wetwogerera kati bamunaabye era bamunaabidde mu maaso. Byonna byonna waneeno ku NCK TV. Ate mulowooza Fulviga tavuddeyo n'alangira aba NUP mbu be basse mama wa Gravity. Byonna wano wokka woofunira amawulire ag'enjawulo. Ate munnange owa traffic waffe essanyu ly'ayina lya mwoki wa gonja anti buli lukya munnange ebintu byeyongera okubanga Uganda emunyumira. Oli ku NCK TV. Munnange wenkugambira nti gwe bwoba oliyo nga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Aho nno tuba tusimbula mpola mpola ne tuba nga tugakutuusaako gonna agagenda mu maaso. Mujjukire mabegakaawo amawulire gayitingana. Geoffrey Lutaya ayawukanye ne Irene Namatovu. Geoffrey Lutaya ayawukanye simanyi yazadde mu Farida n'akazibu omwana. Munnange omukulu n'avaayo n'alambulula ensonga n'agamba bannange byonna ebinjogerwako bya bulimba, sizaalangako bbali era sibaligangako. Ekintu ntugamba munnange tubadde tuli awo ate nga mulowooza tebikomyewo. Kigambibwa nti mu butuufu bano baayawukana dda era mbu honale baali bibye ne mukyala Irene Namatovu mbwali bibye. Mbesaawa eno wetwogera honale bali mu Amerika ate mbu mukyala Namatovu ali UK. Owange saagala mugambe nti nze agusaze baba no banannyinigo. Era ivadde mulondo yali awerekeddeko mami amuvinge ini asetolinge gwokuba ku namba ya Irene oba ogirina wabula bannange oba omwami yamuwa mu ka vacation ng'okwetonda nedda kati okimanyi ne honali butali mu ggwanga oba bagenda bombi ku vacation. Nedda mwami Lutaya ali mu Amerika. Bannange kati bonna bawaŋŋanguka amaka baagalekerana. Simanyi naye mwami Lutaya ali mu Amerika. Wabula bannange ogwo omugambo luli twagusala omusajja n'avaayo n'atuwooninga n'atugamba mwesonyiwa amaka gange. Amazima ga Katonda mukulu. Irene Namatovu yanoba ali UK, United Kingdom. Oba baali bagenze kuyimba oba yakomyewo ne ba Irene Namulondo. Omuntu ategeka ebivulu job ziringi. He's my good friend. Ekivulu kyalina ekisembyeyo ekitwala Omunayuganda King Sir kya Desemba. Era mwami Lutaya honorable ali mu Amerika. Omukyala yagenze UK n'ebintu byanobedde ddala. Bana abakajoyininga mbu mami Irene Namatovu mbu yanoba dda mbu yagenda UK. Bannange Ali UK wallahi billahi. Olaba mami Irene Namatovu ano baffe tunaafumba. Irene Namatovu yanobera UK. Wallahi oba ine namba ya Irene Namatovu gikubeko eya Uganda. Gikubeko bali nedda mu Amerika. Geoffrey Lutaya naye n'agenda mu Amerika. Ye munnange ate munaagamba nti nze abisala nedda nange mba nyina akubaleetera nannyinirwo nannyini gasaka oba gajjawa nze simanyi naye nga ge gali mu ddiiro nti mukyala Irene Namatovu mbu obufumbo ye ne bbaawe mbu byagwawo dda nga tuvuddeko eyo munnange nga tweyongerayo. Mulowooza owa poliisi waffe owa traffic obulamu mu Uganda tebutandiise omunyumira era essaawa ya kakati essanyu ly'ayina lya mwoki wa gonja bibino. Amba basirikale abalala banange tukole n'amaanyi twagale ensi yaffe ebirungi biri mu maaso. Banange let's work hard, let's love our country.
you will get whatever you want. Yes. Look at Usime. Look at Usime where he is. Thank you so much. I also put on a suit of $1 million. Oh my God. Yeah. Agamba nti akola obulungi asiimwa ye omukulu akyayongera ddala abantu beeyongera okubanga bamusiima. Ayogedde akagambo n'agamba nti tukole nnyo bannange twagala ensi yaffe nti ntunuulira nzaani nange nyambaddeko suuti ey'emiliyoni. Bannange ekyo ekintu si kitono. Bantu bangi nnyo babyegomba naye tebabituuseeko. Naye alabidde awo mu kukola kwe ng'akozesa amaanyi n'okubeera dedicated ku mulimu gwe n'akola ekintu ng'akyagala. Yes, munnange ebyo weebityo we bitambula naye nga tweyongeddeko mu maaso ebya Hajjat Zuula. Mukwano gwange byo byeyongera. Ndabye senga kulandama oba maama w'omuto agambye munnange mukazi gwe mwana wange nze nkuggyako engalo ebisigadde gwamanyi. Mbadde nkulumibwanga maama naye bw'obanga omusango guli mu kooti nga bakyakuyita n'osunga n'ogenda gy'ogenda nze nkutadde. Sikumanyi tomanyi okitegedde nkutadde kansigale ku byange. Ekikuzunziza mu bantu kiki? Lwaki obeera mu nnyumba yo ne weebaka n'olinda omulamuzi kyagamba? Ekikukubisiza amasimu bannamawulire naawe n'okwata n'ozunga n'ogenda gye bali banakubirayo n'amasasi. Lwaki tolinda omulamuzi? Oba agukusingisa agukusingise. Kale bwe baba balina omusango gwe bakuwaabire bakukwate. Poliisi ejjeekonkone bakugambe nti fuluma. Tumanye nti Zuula bamukutte bamuwaabidde omusango. Bakuwaabira musango ki? Zuula sembera. Nkuvuddeko olwaleero nkutadde. Ebintu bino okumanya n'okutegeera bigobererwa. Uganda okuteeka ku bunkenke. Uganda si ye mulamuzi. Abalamuzi balina ebigendererwa byabwe ate bye baasoma. Ne bwe banajja 1000 kabe President Museveni si mulamuzi. Ozunga otuuse n'okulya obutwa. Wewe nyini wakwata omusajja n'omuteeka ku poliisi. Bw'omala okumuteeka ku poliisi fayiro ne bagisankisoninga. Siteeti n'agiyita ne bamuteeka mu kkomera ekigo. Kitegeeza nti obuyinza buvudde mu mikono gy'abaminisita, buvudde mu mikono gya balamu ow'abaana n'abavubuka, giyingidde mu mikono gy'omulamuzi. Olaba banoonya ffe be babadde bamanyi nti tukuwagira. Tuyina obulumi nga bamaama ne batunoonya. Senga kulannama toddayo kwogera ku Zuula mukyamu. Otuuka n'ogenda okusinkana famire y'omusajja mbu simanyi yanoonyereza abakulu ne bajja nabo. Njagala nkubuulire teriiyo muntu ayagaliza muntu we kibi. Nayina omukyala nga mukwano gwange yali maamaani, mwerabire n'omwerabire maamaani, mwerabidde erinnya, yabeeranga waffe mutunga eyo. Baakuba omwana w'amasasi ekayunga mu bubbi, baamukwatira mu Obiwulidde Miranga nabiwoowe ate nga tweyongera n'amawulire ag'enjawulo. Mulowooza Fuulufiga tavuddeeyo n'alangira abatankibiina kya NUP nti mmwe abaviirako maama wa Gravity omutujju okuba ng'afa. Ayina ensonga ze era zizina zitaddewo. Nebaza abazise bonna abazise mu mutima omulungi nga tebazise lwa sympathies. Ngani azisola simba. Lwa nsonga ki? Nina abantu bena nga bakola posti, bakola tweet, bazze okuziika for nothing. Ngani? Bobanga obadde toyagala maama wange nga gwe omwe yamuviiddeko n'okujja okufa. Ojja okunzikirako bye. Akola mu department timu y'abantu. Recent mabegako mwenna mwalabe statement ya Gravity. Saga jogerako kuba nakatenkabya. Bwe yabadde akola statement yagambye nti maama wange yansaba 5 million. Ne mugamba maama sirina sente n'ebivulu byonna byansaze ndi mabanja. Naye
ne kali egende yuga ndi mukulwana kulaba nga ntereza kaliya bali mukunwana January to December aba abantu mwabafuna because of gravity because of fitina ne futwale mulina no bubibwa mwe bwana mmwe mwenna mu bwana obujjonkezi mmwe ne muteka gravity ekivulu bwe mwateka ku gravity ekivulu temwakomaawo mwakola post ezimuvuma from day one ne kyamusala mwasigala mu muvuma mama wali omusubira kwa kimwe mwa video ko mama gravity okufa gwe Lutale onkulabula musajja gwe jana tuko kubanga tukyaswa kwegatta ku yetonze gravity okwatota Bible ya Katonda no layira kuba umba tutu abaziri watasana kusasula mitwale biri musena wote simanyi mu byeyongedde okulanda ate nga tweyongerayo era ku nsonga za Hajjat ono ye ayina kyagamba agamba mbu bandibadde batunuulira kimu lwaki Hajjat ali mukomera mbu lwaki ate muleetawo diversion endala munange si byange nabyo katubuulirize. Hajjat oba ayina endaga muntu 3 oba yazaala mu basajja 7 oba yayawukana na kyalo kiramba ezo zonna diversion. Ensonga enkulu omwana yakwatibwa era bw'aba teyakwatibwa lwaki omusajja ali mukomera. Mmwe mulekerawo okulowooza nti omusajja osobola okumweyimirira n'okumuteerawo omukono ku nsonga z'amagulu. Abasajja bakoze ebintu wano mbabuulira. Abasajja bakoze abakazi ebintu wano ku nsonga z'amagulu. Mulekerawo okuyuwawo full body. Hajjat ayinza okuba ayina ensobize ng'omuntu ayina vuluguwe naye ekyo tekigaana musajja kujjamu mwana mpale. Avusini abasajja abakwata n'abaana ab'emyaka 2 n'ab'emyezi. What are you talking about? Bwayina endaga muntu 2 omukazi ono ererererere aleta kitawe w'omwana gwe bulijjo bojjosibaasiba abeesiba ku baana bo nga tosooka kutulaga bakitawe b'abaana bo. Abasajja bakoze abakazi ebintu wano ng'osaana na kumuyita mulambo. Nze nkubuulira toyinza kunjagaliza magombe n'enkulabanga mulamu. Gw'omanye ebintu abakazi bye bayiseemu n'abasajja. Mbukati katulabe ku kitaawo ate nkubuulira gwe naawe honorable. Simanyi intention kyo mu kino boonoonya mawulire naye nze simanyiyo ministry na honorables bagonjola bintu mawulire bwe batyo. If you direct and you want to solve this matter kye kuyisa kamera ku nsonga za family. Olabisa mukazi muine ekigendererwa mulwanirira musajja. Omusajja naye bamuteerawo omukono. Babasajja nokera ku machani onteereddewo omukono. Fene bawusigalo tubabikula iteri you blank out. Mbabuulira abazadde mbawusigalo manyi bameka. Omukazi n'aleeta kadama we n'omubikula n'omuzaalamu. Bye basajja bye bakola. Kale muli awo mu musajja nze ekyo sikiwakanira. Hajjat oba ayina vuluguwe buli omu ayina gyenvudde we. Gwe yeesibye nnyo ku Hajjat watugamba taata we yafiira nateete. Ono mulala n'afiira eno gwe nga totulaganga wa Luganda lwo. Ojjosiba abantu okuwemula abantu gwe tobawemulangako. Should we bullying gwe bye wayogeranga. Tulawo baddala oli authentic. Kwabo bozzosiba. Kwata mukatono gino emirimu gitambulirawo twetaaga abawala n'abalenzi kola mu ggwanga lya Kuwait bakola mu mahoteli kuba ku namba zino wammanga noti 74 noti 6 72 68 4 oba noti 76 4 17 45 twetaaga abawala n'abalenzi kola nga ba waiter ne ba waitress ne ba cleaner mu ggwanga lya Kuwait. Salary ba cleaner eri $1.5 salale waba waiter ne ba waitress $2 bakuwaawo okusula bakuliisa transport obujjanjabi mbajjukiza n'ekya vacation buli mwaka ekyo kibadde tekiriiwo contract ya myaka 2 mutambulirawo interviews zigenda mu maaso ate abakulu ba staff eva Uganda babagambye nti sente zo ziteekamu ng'omaze kulaba ku visa bakubire kooti wesangeyo. Oyina ne yali yeesibye ku mwana wo n'omuteeka mu kkomera kooti wasooka giraga kitaawe. Lwaki tetulaba ekintu nga bwe kiri ne muva ku bantu muleese ne gyenvudde singa buli kimu kyonna tusooka gyenvudde abantu temuli authentic na kuyimirira mu maaso g'abantu. Singa tujjayo obutambe muze muwemula temuba no moral authority kuyimirira na mu maaso g'abantu muli bawemufu muli baseegu. Muleke Hajjat yamanye ekituufu toyinza kuteerawo omusajja mukono. Oba anoonya bya bugagga oba anoonya ki is part of them. Bya bugagga bya bbaawe ate byammwe anoonya bya bbaawe byammwe. Ebya bugagga Hajjat byanoonya bya bbaawe.
nga babikola tamuinaamu baana. Polisi mugiyita nsiru okukwata omuntu emuteeke mu kkomera, ekwata omugagge mukube mu kkomera, mugiyita nsiru. Mugiyita nsiru. Ebintu bino mubiveemu mu byesonyiire ddala. Mwenna ababinoonyezaamu Kamubaka, mubinoonyezaamu Kamubaka mbalaba omukazi mumuyita mumweteza amawulire temumuyamba, mumukuba amagi. Lwaki temugenda ne mubuuza omusawo medical report? That's how they give justice. Lwaki temumuwa balooya? Singa tuvuddeko wa Hajjat, ebya Hajjat byo byatufuukira akabasa tebigwayo. Muba mukyali kino nekidda, muba mukyali wano. Kakati waliwo embeera endala ey'abano be bamenyera amayumba ng'essaawa ya kakati bambi ne wokudda nga tewali. Ate kigambibwa nti ne bali beegogomye nabo bakoze eki, nabo bagenda babamenya. Kati ekibuuzo kiri nti ani agenda okubanga aboogererayo bibino? Njagala nkubuuza ate tonkanulira bukanulizi maaso, njagala onziremu. Bano bani agenda okuboogerera era ani agenda okubalwanirira? Abalina ewaabwe abalina amaka gaabwe ne bakeera ku makya amayumba gaabwe ne bagamenya olw'ensonga nti tebaalina waakudda, baasalawo ne bazimbawo butenti obuli temporary bafune we beegeko oluba. Waakedde ku makya ne babakwata ne babayoola ne babasimba mu kkooti ne babasindika eruzira. Abani agenda okuboogerera? Ebifo byabwe nga tebabiri mu bumenyi bw'amateeka kuba abasinga obungi balina ebyapa by'ebifo byabwe okuva mu Buganda Land Board. Buganda Land Board bw'eba esirise nga yabawa ebyapa balala bali basasula n'obusuulu. Abani agenda okuboogerera? Nga Bobi Wine bw'avaayo n'ayogera laga bannange ebintu bwe biri si bwe birina okubeera, si bwe ebintu bwe birina okuba. Omuganti sirika gwe tolina kyotugamba. Wavuga escalade ku myaka 20 oyina ennyumba eri kuyiika na yiika, oyina ne beach gwe toteekeddwa kwogera. Kivubuka gwotegeera bulungi bwe kiba nti akalembereza k'omuntu omulala gwe lyokozesanga ejjinja okupima okula nti mu Uganda buli kimu kitambula bulungi. Oliko ekikyamu ffe laptop bwe tuvaayo ne tuwogerako laptop sirika Museveni yakugema manye ennaku yo wakulira bwayise wano mu Kimumbaasa. Katonda akufujjeeko eddusu n'ogende Korea wandibadde okola akasente nodda gavumenti ogibanja ki? Ekituufu gavumenti siina kyenjibanja era siina kyenjagala empe, naye njagala nkubuuze abaani agenda obboogerera? Kuba naabo tebakeerangako ne babaako kye basaba gavumenti, baalina amaka gaabwe nga bakola nga tebalina we basabiriza. After being made homeless olwaleero bali mu makomera. Nkubuuza ani agenda obboogerera oluvannyuma lw'okubeera nti buli avaayo n'ayogera oyagala omusafoketi nga weeyambisa akalembereza ye kaalina obulamu obulungi bwalimu ogaye nti Uganda buli kimu kitambula bulungi. Kati nkubuuza abaani agenda okuboogerera? Njagala mbuuza ekibuuzo ekirala, eyakwata n'ayiwawo ettaka ye ali ludda wa? Bwe kiba nti abaali bannannyini kifo bakeera ku makya nga tebalina waakudda ne bateekawo okwo ku butenti bafune we bawummuliza oluba, bali luzira. Eyayiwawo ettaka ye ali ludda wa? Nsigala nkubuuza abo abantu ani agenda obboogerera? Gwe olwaleero Uganda eyinza okuba nga ekyakuwa smiley face nga tennakasukako mu kabina kaayo kugiraba bwewunya, naye mulimu abantu nga Uganda yabakasuka mu kabina kaayo ng'ebawunyirira nga beetaaga eddoboozi ly'omuntu agenda okujja okuboogerera okubakyusiza embeera. Abantu banna Uganda si basabirizi, bakozi tebalina kye baagala bawa, era ne baba baagala gavumenti nti ekyuse tebanoonya gavumenti nti egenda okkeera enkyebawe ssente, wabula gavumenti egenda okubaterawo embeera esobola okubafevalinga basobole okutambuza obulamu. Nkubuuza abo abantu nga baali bayina amaka gaabwe olwaleero abaana baabwe oyinza okumbulira kati abaana baabwe kiki? Temuyina waka, omuzadde bamukutte bamusibye, bali mu bulamu ki? Kati bwe nkubuuza nti kivubuka gwotegeera bulungi mba ndi musobyo bamba nkuvumye. Abo ani agenda okuboogerera? Buganda Land Board yabawa ebyapa esirise. Gwe oyagala kuddira olw'okuba nti gwe Uganda ekyakuwadde akalembereza ko kalembereza kokyayina lyejjinja kw'oyagala okupimira nti Uganda buli kimu kitambulanga bwe kirina okubeera nti buli kimu kitambula bulungi. Bannange obwo obutali bwenkanya bwa kikaaki kikwetaagisa kuba munnabyabufuzi, kikwetaagisa kuba politician. Mulimu bano abatuga fete tuli mu byabufuzi,
kikwetaagisa kubeera mu byabufuzi okulaba nti buno buli az'amaanyi obukolebwa ku bantu bano. Tuli ku NCK TV. Munnange obanga tona subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga. Tujja kubanga tukomawo n'amalala mangi nnyo tovaawo.